Eyo nga tuvudde waliwo Mukadde Rollins Kiggundu ng'ono w'Ennabingo atwala minisita omubeezi w'Eby'Ettaka Dr. Sam Mayanja mu kkooti olw'okulagirwa akwatibwe ku nsonga z'ettaka zagugulana nazo n'abooluganda lwe. Agambye nti tajja kukkiriza ettaka lya Sikira okutwalibwa mu ngeri bw'etyo ate nga baganda be baafuna omugabo gwabwe. Kugataliko nfufu olunaku olw'eggulo twakulaze minisita omubeezi w'Eby'Ettaka Dr. Sam Mayanja ng'akukkulumira poliisi olw'obutassa mu nkola biragiro bye yawa ku nkaayana z'ettaka wakati wa Mzee Kiggundu n'abooluganda. Kibangawo mu nsi yonna minisita okwogera ate poliisi nejja owa poliisi watrainingibwa n'oyimuka n'ogamba nti ate minisita teyagobera amateeka ani yakuyise. Bwebaba nga bakiyisa nga bakiyisa officially then balina okwenenya immediately ewa president. Ettaka lino lisangibwa Nabingo mu Kyengera Town Council. Minisita Mayanja bwe yali mu lukiiko makaago nga mukaaga omwezi guno yalagira abooluganda abagugula n'Ekiggundu okudda ku ttaka n'amakaago ekintu ekitakolebwa. Nabo bakwatibwe bawozesebwe bonna bogerwako wonna waali. Embeera eno yakatiziddwa omwogezi wa poliisi mu kampala Emiliano Patrick Onyango. Oluvannyuma bafunye ekiragiro oba amagezi okuva ku bakama baabwe anti ekiragiro kya minisita teri mu mateeka ate temukola ki temumugoberera. Oluvannyuma lw'ebyo byonna Mzee Kiggundu ayanukudde minisita Mayanja n'amulumiriza okwekobaana ne bayisa abafere okwagala okweddiza ettaka li mu lukujjukujju. Saalongo Sali, Lukwago Stephen, Mugerwa Isa bakozesebwa ba Katamba ne Lusambya wamu ne Samu Mayanja ne Prima nga bakola olukujjukujju okuntwalako ebintu byange. Kiggundu alaze engeri gye yafunamu ettaka lino n'ebimu ku biwandiiko. Baagala kubba ttaka lyange. Ettaka eryo lyaweebwa kitange ate yamugerwa yawa kitange kyali Sisali era ebbaluwa ziizino ezikakasa kitange nti yafuna ekazi 112 n'obutundutundu 5. Alumiriza abamu ku booluganda bagambye nti baafuna omugabo gwabwe wabula ne batakozesa bulungi nga bano bye bakolagana ne babulooka kw'ossa ne minisita okwagala okumunyagulula. Baganda bange abagamba nti tebaafuna bintu byabwe nabawa ebyabwe ne babitwala era n'ebiwandiiko ebisinga obungi banteerangako emikono nga batwala ebintu byabwe. Kiggundu era agamba nti ekiro ekyakeesa minisita lwe yajja baaluma amaka ge Matumbi Budde okusimba ttenti wabula yali talina kyamanyi. Nali ngenze eri bazzukulu bange ne bankubira essimu ekiro nga bambuulira nti waliwo abantu abazze mu maka gange ekiro 8 nti bataddewo ttenti. Agamba nti okuva minisita lwe yawa ekiragiro ky'okumugoba mu maka ge ebintu bye bingi byonooneddwa kw'ossa n'obulamu bwe n'ab'omu maka ge okuba mu matigga ng'essaawa zino aliira ku nsiko olw'ebiragiro ebyaweebwa minisita okumukwata asibwe. Kiggundu agambye nti kati atwala minisita Mayanja ng'omuntu mu kkooti kw'ossa n'abo abali emabegawo okumutulugunya. Nteekateeka okutwala Sam Mayanja mu mbuga z'amateeka. Asiimye poliisi olw'obukuumi bwe wadde abantu b'enkati ayagala ssaawa minisita Bobina Nabbanja ne minisita w'Eby'Ettaka Judith Nabakooba be baba bakola ku nsonga ze. Pulezidenti wa Uganda Kaguta Museveni, Maama Nabbanja Prime Minister, Maama Nabakooba nkuba omulanga gye muli okujja okuntaasa mu maka gange sikyalimu ntula mawoteeri. Nuriat Namagembe yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'ebyamawoofiisi, eby'omu madiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindekeki. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Ekereziya egabidde ab'e Madudu ente nnusu Bulaaya 125 bejje mu bwavu.